Ekirwadde kya kawaali w'enkima oba Mpox kyabalukawo mu ggwanga mu mwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde. Kino kyava mu ggwanga lya Congo nga bagamba byava ku bisolo naddala eby'omu nsiko ebyettanirwa ennyo mu nsi eyo. We butuukidde olwaleero nga bannayuganda 1712 be bakwatiddwa ekirwadde kino. Naye okuva mu mwezi gwa Julaayi omwaka guli tulabye ng'omuwendo gugenda gulinnya okuva ku bantu kati twakaweza abantu 1712 abo betukebedde mu nkebezo laboratories ne tukakasa nti balina obulwadde bwa Mpox. Bwe bukukwatako ng'olinamu ekirwadde ekirala okusinziira ku b'ebyobulamu kikuyisa bubi nga kye kiviiriddeko n'abamu okufa. Abantu 10 abafudde obulwadde bwa Mpox ngera okufa kuvudde nti abantu abo batasobodde kulama bebadde n'obulwadde obw'olutentezi mu mibiri gyabwe nga mukenenya oba indyembi abalina sukaali n'ennalubiri gwe tuyita sickle cell. Minisita Jane Ruth Acheng ategeezezza nti ng'oggyeko abakyala banneekolera gyange n'abavuga ebidduka eby'olukale nabo bakoze ky'amaanyi okubusaasaanya ng'abasajja be basinze okukwatibwa ekirwadde kino. 58% of cases are male and the most affected age group is between 19 to 39 years. In regards to the high-risk groups, the outbreak is prevalent among mobile workers. These include truck drivers and border riders, vendors, bar attendants, commercial sex workers, and casual laborers. Ekirwadde kino kibunye districti 71 nga Kampala yesinga okuba n'abalwadde abangi. Buli bantu 100 abafuna obulwadde buno 73 basangibwa mu bitundu bya Kampala ne Greater Kampala. Okusingira ddala mu Kampala abalwadde tubalabye mu kitundu ekyebwayise ne Kawaala. Era bano banokoddeyo n'ebifo eby'enjawulo ebyongedde okusaasaanya obulwadde buno nga mu masaagi ne sawuna era ne basaba abakulembeze b'ebitundu okubakwasizaako. Bagala tutandike gavumenti ez'ebitundu okukuga n'okufuga abantu abalina ebifo eby'olukale bitwongedde waggulu ebivaamu okutambuza obulwadde buno. N'abantu bakubiriziddwa okulaba ng'ekirwadde kino kirinnyibwa ku nfeete. Okwewala okusemberera abantu abalina obulwadde oba abalaga obubonero obulwadde bwa Mpox. Mwewale okugabana ebintu ebikozesebwa ebya kinnoomu, engoye n'ebyokusulamu ku bantu abafunye obulwadde. Ekyokusatu, munaabe mu ngalo bulijjo ne sabbuuni oba ne sanitizer, alcohol based sanitizer. Mugende awajjanjabibwa, mufune obujjanjabwa nga mwakalaba obubonero obwekunikirizaako ng'omusujja, ebiyoyobyo oba rashes, ebitulututtu n'okuzimba kw'ensanjabavu. Kati gavumenti yakutandika okugema ekirwadde kino. Uganda will launch its Mpox vaccination campaign next month, February 2025, following receipt of vaccines from the Africa Center for Disease Control, that is the Africa CDC. We expect vaccines in the country next week. Okugema kuno kugenda kukolebwa mu bitundu birondemu. Tugenda kutandika okugema obulwadde bw'Mpox nga tukwatibwako ku bantu ab'enkizo betugambye nti be balina ennyaka kwate oba omukisa okuba nti bajja okuba high risk nga bwe tuboogeddeko naye nga tutaddemu n'abasawo. Minisita era alabudde bannayuganda okwerinda ekirwadde kya Marburg ekyawuliddwako mu ggwanga lya Tanzania. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.